That's a track video Kaukana, King Fab plus Cyza Musiq, and I'm having Cyza Musiq in the building. One of my forever best vocalists, and of course he's a very talented guy. His progress is being seen from where we began. Newe tuli sawa zino muziki gutambude, omuziki guweze. Nja kusaba apology on his behalf because omanyi omuziki gwakuyiriba. Oba abasitokidde wasitegedde. Sasa okulaba saba yiribi. Sasa okulaba. Soko yangira akulaba. Wanda bamanya n'eddoboozi Cyza Musiq. Jantuviira pupu kana wabonya ochanyambako. Cyza Musiq for you. Yeah. Cyza. Sana genda wala. Oyimbidde kumala ebbanga ddene. Not then it's so big. You're very good artist. You have nice vocals. You're disciplined. You're humble. Manager chichi. Are you hard to work with? Not really. Actually, bali baze. Na ye. Pure. One man, olaba in industry tulimu. Chekintu kyo kuteekamu milioni nga 5. Nga ositaddemu buteesi bwezikomawo zikomewo. Bwezigaana zireke so kyetaaga nnyo passion. Than business. Yeah. So they have been coming back to oyagala muntu ali real. Okusookera ddala nti njagala kukola na kyali wange. Cyza no business. Kati olaba no business gye twasalawo okukola ekulembezebwa mukwano kyova olaba nti nawe olina abayimbi bosobola okukubira ennyimba zaabwe newaba talina kyakuwa tulimu yetaaga nnyo omukwano okusinga sagala nnyo omuntu agenda kuntumulira nga business okitegeere alaba kujja mu kasente nomanya rates zo ogwawa. Most of the managers here in Uganda bakuteekamu nga yayagala funa abamanyi nti kati Cyza muteekamu nfuna akubalirira ne percentage gy'ofuna Cyza kyabuuka okkiza n'asooka bakugjamuuko n'asooka bakwambusa Shimba bamwambusa namuteeka wali and it's hard at some point. Anyway, yayagala real. Sometimes omanyi katika kankoya ka trick kabo ba directors basuula abaana abayimbi because ajja kugamba nti kata managing Cyza Musiq tajja mwala ngokutuuka on ground tajja mwala ngokutuuka kugwe ba presenters ba DJs you get the point waku dropping na nakutabo what oba tokyalina no connection ozeera back to zero. So that is the biggest problem with our managers. By the moving, now bajagala omuntu nesoka naye okubya endongo okubye usibe nange zikiriza ekyensanyusa ku bayimbi kati ngaffe tuli bakyali nnyo ba Cyza Musiq naye waba afunye manager omukubira oba yogera na manager. On my side I'm sorry to say this but I feel like there is supposed to be at some point okufuna mu music right now. Cyza oli kuyiriba your own manager yegwe muyimbi yegwe akwata akasente gwakwata bookings gwe fan nambemu like it's a lot of work for you. I feel like we wali badde right now okusinzira ku kyokola because wakawo yeekolerera nganze ku ndowooza yange nze nga presenter wali since we wali yes I agree you have the biggest song but maybe it will be more than nice bagamba wano kashinyonyole so I believe buli omwana ina prime time yosegera so kati kino kisobola slowing some prime time ya you have PRs like you know want to have assisting ako obagwe buli kimu akyekolera of course nina abantu abanyambako kubanga it is very hard omuyimbi ngako kubanga we managing ya buli kimu one kireetera akamanyiro to the client because nze bwe banjogera nawe directly jakuyisanga bwenjagala but when I'm having someone gwempitiramu there will be that respect je kuteeka kono musajja tatukikako so having a PR is that moves the speed this is sasa okulaba kusho oba tukuba muziki na buyimba wewe bulaba ina mosipo amanyi enyimba za Cyza Cyza simanyi right enyimba zo zikusoseye nyingi tulaga yakabinyo n'okusinga omuntu kubanga zina kalasi kawakaka Cyza ngenda okola Mbanga nyimba za hizo. Yeah, zona ziri eyo. Sing for you. Ovako chibokawa. And people appreciate the music. Zonna mwaya.
Cyza Musiq ng'omuyimbi w'eggwanga because right now gwoli oli muyimbi wa ggwanga munene mwennyini twavudde eri upcoming saa zino tukumanyi obeera nnyo on the TikTok side of it. I understand social media ye new normal right now but don't you think ndowooza zange omuntu okubeera nnyo ku TikTok ng'okola buli challenge nga we don't miss you ku maaso gaffe nga we just don't see you for music tolowooza nti kirina engeri gyekikuteekakoko a little bit down so that when TikTok yange manda ba Cyza not only for his music and everything not like other artists omuyimbi ne bafaani be walina okubeerawo ekintu ekyo ekisukkako mu music nti omuntu walaba let's say omuyimbi ng'akoze oba challenge ya sound nga si yagimba lwe waliyo connection ye ebeerawo nti omuntu nagetinga tuno nti omuyimbi we asobola okukola ne kino actually nze ndaba kyongera na bondi kubeera hard nti fani asobola okulaba gwe ng'olina ekintu kyokola nga badde tasuubira nga bo balina kirala kye bakulowoozamu nti oba tasobola kukola kino oba tasobola kukola kino kati ate bw'akimanya abawo kintu osobola okikola waliyo bondi eyo wekitegeera era omuyimbi wano gwemmanya atakolangako challenge ya luyimba lwa muntu Cyza music Uganda tuvuga speed enguzi nyingi okukola bungi music afuma buli kanaku what has kept you moving good music hard work na mpisa choka tena sana simula nti ogamba ABCD tuvudde wala evaluate we wali n'otulisa wazino omuntu ategeera olugendo lwo because nze nayingira Kampala mu lockdown nasokera ddala eyo nga tebakkiriza namolo katambula nga sirinamu maama sirinamu taata teri muntu gwe mmanyimu naye nga amanyi abakabe balina bbeera Kampala esibula nengamba mami nti ngenze kuva koro till now sibangako Kampala nti nvuddeko because I failed sifunangako manager nti wonantekamu sente it has been me from day one so mbaga nina oluyimba olutwelinga mu ggwanga success ogamba myself made okay when Cyza Musiq on akubye music I saw your other song with King Fa olutafuluma tulindayo video oluyimba olwo lwafuluma but byali bingi wenjagala okugirawo sagala nakubuusaawo Cyza Musiq I don't know if you're so emotional alright King Fa makuza oluyimba lutambula saa zino mu ggwanga ezisinga otambula muli ku stanti mwafunyemu obutakkaanya ASAP neze omuntu abadde angoberera akimanyi kisikola stand so bya ddala oli muntu wa stand real ekitegeera sagala nnyo okuwa abantu kifaananyi kirala ng'ate ekifaananyi kituufu kirala so what happened because the song is still moving lwakatandika okuba nga moving era ngaetulagala tulabawo Cyza King Fa this what really happened what is going on bingi nnyo kyolina omanya bingi but so will it happen that if I want Chiga and King Fa to come on stage and perform for me munajja nga njagala gwe ne King Fa otusasula fenna mujja omusasula nange nonsasula tujja mwogera nze ne King Fa musigaza luyimba luyimba benefits zigenda wani anyinyi luyimba because it's the moving song right now notwagotega bingi kubanga olaba kati nga we nagambye nze mu industry nkulembeza nnyo omukwano nnyo omukwano namba emu efactor namba emu zokola n'omuntu manager bitine stakeholder yenna etegera kati when I realize nti omukwano ogwo wali ekigujjeewo I cut off there then okitegeera wekibanga tukoze oluyimba based on friendship n'omukwano gwe tulina towards each other kuba oyo ras abadde ras wange by okay I need to rakusatu bakolako ebbiri olwoli trending lwakusatu okay but ekibanga wabaddewo bondi ey'amaanyi ne munwe time netuuka nga osobola ovaamu statement egamba nti tukwata vidiyo yange giteekako akamuti kitegeera kati kambuze buno obuzibu obubaliko mu makati gwammwe ababiri buvudde ku promotion y'oluyimba oba kivudde ku engeri tegeeza oluyimba lulesoobuzibu ebyo bikyali awo oli okuyasinzira ogamba oluyimba kiraga naye noli ani yayitamu because mwena muli idea oluyimba olwo wali oluyimba lwange oba Nejusa ndumanyi kulimu King Fa
oluyimba lulimu lines sinza mutuza kenzo oluyimba biwuliramu naye ngenze nga nina ngendo wandikira so kati nawali muwandikira producer nakuba akakatu yali akuba bibi ebyo akola bakatandika we kati nenfuna eyo flow amudibalo wafuna balina yeyansinga yakula mushua ebinyumira tegera nabikuba kati nga ndi exhausted obwo bulayini bwokka bwe twateeka ku tiktok owo nengamba mwana mpe engoma nebino birina akavoice nga ngende waka I will come back another day mu studio nga zekola luno luyimba nobabayo byatuukawo I didn't go back so kati nze bwe nkwataako ka clip ne kanyumira nze kennyini nze nga teri gwe mbuuziza nti obaki ne nkateeka ku tiktok yange nalina oluyimba nga lwa weeks 2 naye nga terulikola bulungi bali baluyitandabirwamu naye nga terulikola bulungi ate nga nalutana video munange wenateekayo akakantu nekakuba kakuba because nzijukira munaku nga 3 kaliba already kakozewa 5k naku 3 ate nga sikapushinze just nakateekayo buteesi kati mwezo challenge mumwali yakengfa yajinkolera kuba already yabadde kyali wange I've been seeing that, yes. Yajikola nekuba nyinyi nakubye sinaga gwe TikTok yakoze ki yakiriza to oluyimba amuliramu amazima nemugamba oluyimba teruliwo ate nga nina ebyemvuga Twali oluyimba namugamba nina ebyemvuga nze nsuubira okukola oluyimba olwo mu weeks nga 3 oba 2 nga kulukola naye nange ndulaba lutambula balangamba nawe vaamu ebyo jangu tukola oluyimba sitya muntu akatonda King Fire yansaba okukola oluyimba okitegeera kati bwe twagenda okuwandika oluyimba ne tuwandika oluyimba naye nga lutuwandiise luyina chorus egamba etatuviirako okwawukana obaolya nga ye chorus ya Nejusa so kati olwo oluyimba bwe tuluwaako abantu amanyi music oluyimba lwa R&B lwa message lwa kabi neno BPM tosobola ate kukola chorus ya kwaya okitegeera ne bakigaana bonna nga buli bwe tukiwaako gwe tumanyi nti yamanyi music kuba neri mu original mpulira verse yoli yalimuko gonja so kitegeeza omusajja afunamu akasajja kulaba nti no wetumala tutrashing oluyimba ne tukola olulala Nejusa ate we twakola oluyimba olwo lwaki abasinga balowooza tetwalutana duta twali twakamala duta weruti fanata oluyimba olulala n'amala nata ne tribute ya tamale emirundi nga yalinga agoba alwanyisa lundi lwe mwatategeera so kati oluyimba lwange olwali lukubye speed eyo omuntu gwotaliko obuteesi ate n'alukuba ekitegeera so oluyimba oluvaawo nankubira essimu nanga mwana sorry ebyo byonna man ize tukole oluyimba olulala nangamba nemugaa ize kiryoke kubanga omanya nti omuntu fenna tukola ensobi ekitegeera omuntu warealizing ensobi ze so we're receiving a back so nenkola kino engamba fa tewali buzibu naye tukole luyimba kino nga kanonye mu demo zange era nemusindikira oluyimba wali oluyimba olulala lunamusindikira sinnaluta omusindikira oluyimba nga naluwulirizamu nga ise njasigala nga muwulirizamu the following day mbeere waka ewange empulirizamu eri version gye twatrashinga erina chorus nempulira ebigambo ebyo nga birungi nnyo nemukubira essimu nemugamba mwana okimanyi eno layini zakabi ate twabiyimba bulungi ate kintu kiri mu bantu ekyatuviirako okwawukana kyanyambako okwetereza naye teri akiyimbangako mugamba okimanyi esobola okubeera ekisongera nangamba kati tukoze tutya nemugamba tutema akantu tukateekeyo agamba suubira nti kagenda kukola nze kale kyengenda okusindikira kiteekeyo nentemako akantu era okawulira bulungi nako kalina layini nga katandika kaketwatekayo ddala ku TikTok kali mu layini Nejusa ekyankuzaala omutima omugonvu ali korasi ya luli esegere mugiza so twakatema tukateekayo ate nekakuba nnyo kati kulaga genesis y'oluyimbayo lwonna okutuuka okubeera mu existence naye okibanga omuntu asobola okulaba mu luyimba lukoze navamu n'ekigambo nti tokwata vidiyo yange ziteekako tokwata kukiteeka ku YouTube yo ng'ate mwewadde loyalty okitegeera nga buli omu alina percentage yatuteko because I take 25% according to explanation percentage esinga oluyimba luba lulwo ni mumozi ya music wano obuna 25 ku luyimba olwo oluyimba I know right
bonna abalabi ba Baba TV abaliko kati oluyimba olwo lwa mwami ono. That's what zone Oluyimba tugayo lwa Cyza Musiq. Making fun of it now story nalaba. Yeah. That's why yimirira ku TV bw'akinagamba Oluyimba. Nakwa credit. Oh. Nze wabeera nteerako video nga ganti Oluyimba lwa. Okay. So you want to take all that right? I know, even in that respect, now. I understand. By the way, I love asking this question to all the big artists. Upcoming, I didn't say to Gwene family, then just I'm asking, why is it that you give these people problems? More so when it comes to promotion, shooting videos, and everything. I don't know why you guys no, Dr. Lavabo. I know, right? Then Dr. Lavabo, you are stories in that I director Oluyimba. Dave, natamanya kumanya Oluyimba collabo. Nangamba atya, nagamba namuza kimfani ono. Bana mulabawa. Kati kyali wa King Family nini gwe yali naye nagamba director nga to wa script. Agamba, yagala nnyo kamera otutunuze King Family. Ye muntu omukulu Oluyimba kichono Cyza. Yagala muteekeko wali mu party. Seshi kyali identity struggles. We nalina kankana bwe ngamba. Oluyimba to screen nga luyisembi wa. I know, right? Because it is already so. I know. And sometimes artists outside there are habituated. You spend all your life in music, music. So, to government to know what music right now. Wow, Cyza similar to lava. Chakuvira koko kana ubonya ochanyamba kokwetereza ndoze chatuvira koko kana yeye chanyamba kokwetereza ninga sinawe wako mani nachali wanga ontana please ola wano mani abedde nkubira simu simanye manager ompe anke zalaba manager tomanya abantu abo basobola realizing amyayo ya na potential stegere anke is one love anke is one love oyo one love so manya ntono na kuberako by the way yeah shout out bro man awayo are dedicating himself bwabasazemo kwagala bakwagala he shares so music unknown nayagala music wa amwagala nnyo atwagala kyenkanyo awoli opportunity okay Cyza webali kujja regardless webali kubanga woli webali kola good music I know it is coming and shall keep on supporting ngazo omuntu akumanyije tuvudde wala ku music waffe netale Romana tukube kikono tujatambula the two will come out yeah kanenge tubagala nyo to next Saturday webali program la Swag Zone kudako program ya Hankays emanyikidwa nga Youth Hustle yeah of course it's part of Swag Zone tutambula betyo pala program kaga till next weekend we love you so much bye bye Olyango gumu bweggala kitegeezo gumu gubeera gweggula wanzigulira ekyo weebale nafuna lesoni bwe wango waganya naye gwe kwetegereza bwe wansindikiriza naye Renance,